tugenda kutandikira mu bitundu by'Embalala eyo Mbalala City olunaku olwaliro ebadde y'embaga ya mutabani wa munaffe Major General James Birungi ono yakulira ekitongole ekikesi mu ggwanga ekya CMI asinziddeeyo n'agenda maaso okwebaza President w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni olw'obutebenkevu bwalese mu ggwanga n'enteekateeka ez'okulaakulanya eggwanga erya Uganda. Ebisingawo munaffe tumwebaze Godfrey abikuŋŋaanyiza nabyo katubirabe. Major General James Birungi akolera ekitongole eky'ebyekikesi mu MAJ ekya Chieftains of Military Intelligence CMI asiimye General Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze w'eggwanga okulafuuba n'okuleeta emirembe ekirese enkulaakulana. Ngenda kusiima Ruhanga munonga okubanza abokutubaasa ankona n'abagambire byona kuyata Ruhanga twatakwisha kubaho. Kyakabiri ngenda kusiima President Museveni na movement yona abokubaasa kuteeza ibyone tukore byona. Actually hariho abantu bakuru bokushemera bokurehogo otare twekita turiyaha turi n'abagenera abana abantu bakora abatantira umusingi abatira umushaka when movement twenda kusiima ebemero Museveni basa kutaho kandi tukagira tukakabintu birundikebe. Major General Birungi asinzidde ku mukolo gw'embaga ya mutabani we Major John Kansime kwebagatiddwa mu bufumbo obutukuvu ne mwana mwanne gwalonze mu bangi. Ngahereza merente byagire kugaragara mawe mwena ati nabyo bikiriya kandi yagaragara mu ngore ya Robert ina mpereza kangaraga kasa mutinga diretaga kasa bitu bo kwana katane nabo bakoze bahane nabo gose bagenzi babo nayo bikiri kama embaga ebadde kunakulira ekitongole ky'ebyekikesi mu MAJ ge Rwanda ku muliraano aleese obubaka bwa President Paul Kagame obuzita eri abagole. He cannot cross the border to come to Uganda without seeking permission from the president, and he can only get permission from the president of where in the due course. Robert Newao obutinyi bwawe President Kagame wabe nashabuze yamanyira ngo hariho umuntu bakwetwa Prince Robert. Iki kirabo cya kabiri cy'ahayo cya Major General Willy is the commander of the presidential guard or SFC ya Kagame. Kandi ngora nawe kuri kiriyo hati na Major General kwamugambira tokuru munywani wanjye yakwatekeraho yaki muheze yakindetera naye wakweze sente agatira $5 Shafik Mwanje ssentebe wa NRM Ebukomansimbi naye asiimye President Museveni okufuba okutuusa enkulaakulana mu ggwanga ng'ayita mu gavumenti ez'ebitundu. Kyetuva tugaa nti Museveni tava ku main asigaleko ng'avuga. Kakati muganda Kansime njagadde nange nkuweyo ente naye sikirese namugwa wabula ndeeseyo $5 okula ente. Mposi General n'abali wano lwaki njogedde ku Yoweri Kaguta Museveni President waffe yatuwa eddembe. Sebo ndi mulimi, ndi mulunzi, ndi musuubuzi ate ndi investor mu education. Ndi omu ku balina amatendekero agasinga obunene mu ggwanga. Ebyo byonna Kaguta Museveni yaleeta. Sebo John Kansime zizino $5 ogule ente onyowemu amata naye la kampeyo n'omukyalo Olugoye kuba sente nkwata kuza Museveni zino omukyala naye mumpere zino $4 aguleyo ku Lugoye. Mwebale nnyo mwebale ddala. General Muhoozi Kaine Rugaba akiikiriddwa Balamu Barugahare amuwadde ente n'amwebaza okutuukiriza ekyokutukuza obufumbo. Kulaba bannange aba General Muhoozi angambye oyo abeera mulangira w'Igala atawe mulangira. So agambye omulangira w'Igala amuleetere ente naye wano eno hoteri tusobola kuleetawo nti naye hoteri ente entambudde nayo eri ku Embuliro Hotel Lodge nente Embolora. So genda eyo n'ente kirabo kye tukuwadde tubayozaayoza congratulate you oba tuba congratulatinga okuyika holy marriage yanyu.
Omukolo guno gubaddeko abanene okuva mu bitongole by'enjawulo bannamagye abasuubuzi abagundiivu ne bannabyabufuzi abayimbi okuli Moses Sali amanyiddwa nga Bebe Cool ne Catherine Kisasira bakyamudde abagenyi n'abagole n'ennyimba zaabwe ez'omukwano. Basembeza abagenyi baabwe mu kibuga Mbarara eky'omu bugwanjuba bw'eggwanga era John ne Brenda babagaliza obufumbo obulungi. Bikusakiddwa tumwebaze Godfrey Crystal TV Omunyo.